tetulinako kya sitaani. Sitaani ife si mulimu gwaffe. Tambula nga bw'olina okutambula nga Mukama wakwagala okutambulira nga waba akusobosezza nga toleseeyo okusaba. Sitaani yavaawo buvi, avaawo n'akuleka nga gwe takusobola. Twala eddaala nga we wakkiriza wekka nga teri akukase, n'okkiriza n'olokoka, n'ogamba nze ebirala byonna mbireese njagala kubeera omulokole era ntambule ne Mukama. Twala eddaala lyerimu ove mu kibi. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya, tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku 07 519 715 oba 0787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Agugi mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs, ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga 07 367 362 oba 0772 999 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Okay, tubaniriza mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media, tubabuuzaako nti Mukama yeebazibwe. Gwe afunye ebizibu osobola okufukamira n'oba nga ate osaba Mukama Katonda ajja kutaasa. Wabula ate gwe afunye ebirungi naawe osobola okufukamira n'omwebaza kubeera ebirungi yabituwa. Samike ge mannya gange, Roland Selima ku kamera, yabeerako okulaba nga buli kimu okifuna nga wooteekeddwa ate okukifuna. Eno Unique Media channel gy'ogenda okulaba nga kuliko bya Katonda byokka, era tusaba Katonda ali mu ggulu asigale nga akyatuwa ekisa okulaba nga tetuva ku mulamwa. So babuuzaako abatulabira Saudi Arabia, atulabira Qatar, ab'e Kenya, waliwo eyaŋŋambye naffe gye tuli oba Germany, mwenna tubaagala nnyo era tubagamba nti Mukama abawe omukisa mwenna gye mulabira. Nkiddamu nti buli lwe tweta ku channel eno
tetuleetako bantu kubafuula ba semigods. Simanyi bwe nza kyogera semigods. Katonda taliyo bukatonda. Tetubaleeta kubafuula bukatonda. Nti wayogera taddibwamu. Abantu betuleeta wano era tukkaanya mpozi nga bakyukira eyo gye baalaga nti bo bali vessels Katonda z'akozesa. So wetuleeta omuntu wano n'ayogera ebyobwakatonda, ebiseera nga si yaba ayogera, wabula Katonda amulimu, Mwoyo Mutukuvu amulimu, yaba ayogera. Ndowooza muntegedde. Ekigendererwa eky'omukyano kyakwera nga buli omu ategeera Mukama Katonda we nga ye. Then kati theme y'omwaka guno kyeki mu Luganda theme, omulamwa gwo gwakubeera nti guno omwaka teri kusirika. Ndowooza muntegedde. Kale gwe ndi naye ku set mukyala muwala. Ndera oli muki? Oli mukyala oli muwala? Ndi ready. Ndi ne Lady Adela. Sister Adela. Si mupya ku channel, yajja n'atuwa obubaka. Ate n'agenda obaolyawo abeeko byakwasaganya ebirala ng'ensi weeba. Era akomyewo. So tuli naye. Kansooke muwa omukisa ababuuzeeko then tulabe. Adela, Mukama yeebazibwe. Amiina. Babuuzeeko. Mukama yeebazibwe nnyo abatulaba. Neera mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era mbeebaza okubeerayo nga otulaba era nga muwuliriza. Mukama abawe omukisa. Amiina. Kale kakati JS ye munoonyeeko mu kalango ako. Akalango ke jjamu ennamba ye ogende oba oliawo akuyambe gwe omulwadde. Olinamu ebikuluma, olinamu ebikutawaanya, gendayo bakuyamba kwesa ddagala lya Habo. Then ne Yoshtek mu kalango ke gwalina ebizibu ne computer, data, technology, things to do with technology, munoonyeeko ajja kweyanga naye akutaasa akweza ennamba zikubeko. Tozikubako kubuuza bintu bikwatagana na Unique Media. Bikwatagana na Unique Media olina kwogera na Roland. Nkiddemu olina kwogera na Roland Seruyima. Otayogera na Roland Seruyima baba kuguzizza akalango kentera owulira tebakuguza emmese oba emmese mu kutiya oba eki mu kutiya. So baba kuyayiza. So toyogera nabo ku bintu bikwatagana na Unique Media, yogera na bintu bikwatagana na bizinensi zaabwe. Kale wiiki eri eno ng'evuddeko naye eri nafuna omukisa neŋŋendako mu kkomera. Twagendako mu kkomera Ekigo ne tulambula ku musajja waffe gwe bayita Gordon Muzaale. Erinnya sirijjukira, sirimanyi bulungi eddala. Ne His Grace Gordon ffenna tumumanyi. Yasibibwa ali mu kkomera Ekigo. Twamulaba ye ng'omuntu akyali strong, naye ate era nga womanyi nti olw'okuba ye yali taata mu maka, ayina abaana, ayina omukyala, so olumu aba yali breadwinner ne kati ali mu kkomera bamusiba. Yabatumira yabagamba akyali mugumu, ebintu bikyali awo, naye nga tulina essuubi nti bijja kutereera. Kati gwali eyo ng'wali oyagala Gordon, nga nebyali empiri gye yali abulira ekkolera, era nga ffenna tukkiriza nti talina bamukomera kubanga we bagamba nti akwagaliza ekkomera sitaba munno aba akwagaliza ntaana. So gwe yenna alina ky'olina obanga olina by'oyagala okumanya about Gordon n'embeera gy'alimu, kuba ye obuyambi abwetaaga.
kuba ku 0772848515 enamba ya mukyala wa Gordon bamuyita Miss Pamela. Bamuyita mukyala Pamela. Mukyala we olina ky'olinayo osobola omuweerezaayo akasente kayamba abaana, osobola baweereza ku mmere, osobola baweereza ku ki kyonna gwali eyo nga kikutteko ng'oyagala. Oba oyagala kgenda na kukyalira ku mukulu yennyini mukomera, era osobola omukubirako ne mukwatagana n'oba ng'ate oyamba. Kubanga oba oyamba omuntu ali mu mbeera eyeetaaga obuyambi, oba oyamba Katonda. Kale Adera, obulamu bugamba ki gy'obulidde? Obulamu bulungi. Abantu baŋŋamba mu comments awo ntera ozisoma bagamba weebale kukkiriza Mukama akukozesa. Amiina. Amiina. Kitiibwa kya Mukama. Okay, kati waŋŋamba nti olina obubaka bungi bw'oyagala okuba ng'otutegeeza era obudde oli tebwatumala, so madde njala tutandikire waliwo we twakoma. Era nange njagala osooka beebaza mwenna abawuliriza ku bubaka era ne munzizaamu amaanyi. Nze nange nasomako ku comments n'abamu ne bayogerako nange naye nga banzizaamu amaanyi. Wadde si bonna era mubeeramu naye tetulina kufa ku ebyo ebibi byokka, tulina okutunuulira ebirungi. Okay, kati message ki gye tulinawo leero Katonda gye yatugambye okwogera? Saagala oyogere bibyo. Obubaka tebwawukanye kubanga luli tetwafuna budde bonna era nga mumanyi buli lunaku tuba tuweereza, tosobola gamba nti ate leero naaweereza enkya sijja weereza, kubanga webanga nali nina obubaka neera nkyalina obubaka era sigenda kusitopinga. Osobola kunywako tuzzi? Tugende mu maaso. Ekyo tomanyi wakutandikira? Mmanyiwo. Tugende mu maaso. Obubaka bwe nina era bwe nali mpeerezaako ne leero nga tebugenda kwawukana, bwe bumu nga ebiseera bye tuli mu biseera ebisembayo era nga ffenna kyemmanyi nze naawe tutambula ekkubo lyerimu nga tugenda mu ggulu. Tewaliwo ayagala okulekebwawo newankubadde nga ebisoomooza gye biri. Kyova olaba ntudde wano mu katebe nkuzeemu amaanyi nga nange weneezaamu nga Mukama wanaaba tusobosezza tubeere nga ffenna tuwangula, abula si kuwangulwa. Ekyo nkyogera nnyo, sitaani waali afuba nnyo okukola atuwangule. Sami, obadde okimanyi nti sitaani ali ku mulimu? Abasinga sitaani muweereza ali ku mulimu era gwe wenaabadde takimanyi. Kyova olaba luli nakugamba nti ffe okubeera nga tusaba nga tukuba sitaani tumwokya faya. Oyinza okwesanga nga oba oli awo omenyekera bwereere. Sitaani tomwokya abula kola kyokka ky'oteekerwa okukola. Ye muleke akole emirimu gye egyamuleesa era gy'akola, naawe okole egijjo. Oleme okubeera ng'omuyambako kyokka ate nga riwaadi ye yakufa. Kati tulina kwokya sitaani. Faya
sitaani ife si mulimu gwaffe tambula nga bw'olina okutambula nga mukama wakwagala okutambulira nga waba akusobosezza nga toleseeyo okusaba. Sitaani ye avaawo buvi, avaawo n'akuleka nga gwe takusobola. Kubanga era engeri gye njogeddeko ku kino kensooke nkubuleyo kino, ebiseera ebisinga ekibi kye kikuleetera obuzibu okubeera nga sitaani akulinako obuyinza. Era waliwo ekyambalo ekibeera kikwambaziddwa singa obeera mu ggwe ng'olinamu ekibi, era nakyo kirina emitendera. Kibeera kyambalo nga kyakwambaziddwa kubanga ekibi ky'otambuliramu ebiseera ebisinga, era nakugamba nga ekibi ogenda okikola ng'olwedde omanyi nti kino sina kikola, naye ebiseera ebisinga ne weesanga nga okikoze. Kati waliwo ekyambalo ekikubeerako nga kinene, ekyambalo kifaanaganira ddala sitaani, era nga omuwendo gw'ebibi byo we gwenkana n'ekyambalo we kibeera. Oyinza okwesanga nga kiviira ddala nga kiringa oba mukyala nga dresi mpanvu, naye wogenda nga wesala ku byensi oba n'ojjawo ekibi ky'omanyi nti kibi, mukama tekimusanyusa, nga ekyambalo ekyo kigenda kikuvaako. Kati sitaani takulinako buyinza, abula abeera akimya ebibye. Abeera sitaani takulinaako buyinza, naye ffenna tumanyi nti ekibi kikula kya sitaani. Kati bw'obeera nakyo kibeera kyambalo nga sitaani teyandibadde ng'akulinako obuyinza oba ng'akufaako ennyo, abula olw'ekyambalo kye ekimu bw'okirabako kibeera kifaananira ddala sitaani mwennyini, era mubeera banno. Atalina kyambalo ekyo sitaani aba tamulinaako buyinza, agenda kukola byonna naye tagenda kusobola. Kati tubeere ffenna nga tweyambulako ebyo ebyambalo, si ku maanyigo, abula osobola osaba, kubanga ebiseera ebisinga mukama akuteekerako ekisa n'akulaga butya bw'otambula mu mwoyo, era osobola okufuna ebirooto ebisinga ng'olaba, osobola okirabako n'olaba nga oyambadde ebyambalo by'otolina kwambala. Mukama abeera agezaako okukulaga nti olina ky'otambuliramu, abula olina okivaamu. Kati tulina kukola bintu bitya okubeera nga tutambulira mu kkubo lya Katonda? Ife tetulina maanyi, abula weereka wekka ng'otambulidde mu kwagala, kubanga okwagala kusinga byonna. Bw'oba oyagala obeera ogondera Mukama, ate bw'ogondera Mukama kubanga kye kiragiro ekisooka ekisinga byonna. Kati ekiddako kwe kwagala muliraanwawo. Kati bw'obeera oyagala Mukama tosobola kukola kibi, osobola naye kale tekikubeera kyangu. Obeera otambuliramu obedience ng'oyagala Mukama. Omuntu gw'oyagala tosobola mukola bintu ebibi, era oba ofuba nnyo omusanyuse. Kati oba oyagala Mukama ebisinga bigenda kuvaawo byokka, binene eby'emabega byonna bw'oba oyagala bivaawo, era oba oyagala muliraanwawo ebisinga nabyo ogenda bba obiwangudde, kubanga tulina ky'ogenda mukola ekibi. Nga ffe we tuli ku nsi tubeera ffenna, bw'oba toyisiza Mukama bubi era ne muliraanwawo ebisinga oba ogenda biwangula. Kati siraba ekyambalo ekyambalo kiyinza obutakwambala kubanga oli mu kwagala. So ekyambalo kiba nga kyanyambala sigwamu ssubi, kisobola kyeyambula. Nkubuulire, omuntu yenna ng'okyalina omukisa, oba olina ebibi ebyenkanawa, oba ekyambalo kyo kikyali kiwanvu nga bw'okirabako kitiisa, ng'okyassa olina omukisa ogukivaamu. Osobola okujja ng'otambula ne Mukama ng'otambuliramu obedience, kyo kigenda kuvaako kyokka. Nga bwe nakugambye nti ffe tetusobola, abula olabiraawo. Kasi totambulira mu kwagala kubanga
omuntu yenna ng'oyagala mukama obeera omugondera. Teri ayagala mukama ng'ate tomugondera. Bw'oba omwagala omugondera. Kati bw'oba ogondera mukama ekyambalo kyo kigenda kuvaako kyokka. Kyova olaba ogenda sitaani agenda kuteekerako ebikutiisa ebingi naye gwe togenda kubitya, tebigenda kuwangula kubanga tolinaamu kikula kye. Ne bwe kinaaba gye kiri gwe ng'okitegedde nti kye kino omukisa w'okitegeeredde tandikirawo wenenye kiveemu osigale ng'otambula. Kubanga siri kugamba bino nti oba nkuzaamu amaanyi, obeere nga obikola n'oddayo ne wenenya n'okomawo ne mukama takyagala. Naye era bw'ekinaaba bw'oba wamaze okigwamu osobola okukoma kuba waliwo ekyawandiikibwa ekirimu Ecclesiastes omubuulizi chapter 10 verse 4. Sigenda kisoma naye oba okisomyeko kigenda kulaga nti gwe obeera n'omukisa era tolina kukudda buzzi mabega oba n'ogwa. Sigalawo ng'otambula ojja kuwangula. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obukyafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, kakati obadde onyonyola nina kyenfunyemu waliwo bano ye agenda n'akola ekikyamu naye ng'amanyi nja kwenenya. Kyo kiba kituufu? Kyontera nnyo kiwulira mu balokola abamu naye kisinga nnyo mu ddiini ziri tikwaye amanyi wakola ekikyamu ajja genda abuulire father oba ani mbu baamusonyiwe simanyi we bitambula neyo process simanyi bagiyita naye kati tulinamu abalokole era nabo nga balinamu ekyo kasita nja kwenenya
kiba kirungi ekyo okukikola? Ekyo si kirungi era omutima gwo tegwekwese. Bikole byonna naye kimanye nti Mukama tebamwekweka. Amanye omutima gwo okusinga obwongo n'amagezi. Kyova olaba omuntu omu agenda kulokoka olwaleero agende mukulu. Naye tegwe omaze emyaka 10, 20 oyinza okulekebwawo. Wabeerawo ensonga lwaki oli yagenze ate n'olekebwawo gwe. Kubanga bw'omanya ekintu ekibi n'osigala ng'okikola obeera olina obuzibu. Obeera mujeemu. Kubanga waliwo abantu abamu nga bo bali innocent nga mazima ne wakola ekibi muli mu ye abeera awulira nga si kyayagala. Abula ye agenda okwesanga bwesanzi nga yakikoze. Oyo omuntu asobola okukomawo ne yenenya. Newaddayo n'addamu mu nsonga y'emu eyo. Nze nali nkiyiseemuuko omanyi kutya bwekitunula nga toyagala kukola kibi naye nga weesanga okikoze. Si kirungi kyo kibi kubanga obeera ng'omuntu obeera nga nalabako ekintu ekimu bwali misana nga ntuddeko wabweru. Bulijjo gye nali mbeera Sami waliko enjiibwa zinene enjiibwa nga everyday zirina routine nga zibeera ziva eno ku makya ne zigenda eno side eno nga kwe zisula naye era ku makya ne ziddayo eno. Ng'ekintu ekyo zikikoze okumala akabanga. Bulijjo nga nziraba naye nga sizifaako. Kati kwolwo nazissaako omwoyo nange simanyi lwaki naye nozitunuulira. Kati bwe naziraba ezo enjiibwa nemanya nti n'omuntu igwe obeera mu kibi kyonna ky'omanya ekikusumbuwa nga weweenenya olwaleero enkya lw'oddayo lw'okiddamu n'oddamu ne weenenya nga igwe obeera ofaananira ddala ne zino enjiibwa era nga w'otokyuke mazima ddala ogenda tuusa akaseera nga tokyalina mukisa. Jjukirawo bwe weenenya Mukama akusonyiwa tayinza butakusonyiwa kubanga olina omukisa ate tuli mu kisa. Waliwo ekisa lwekigenda ovaawo ng'oli ne weeyennenya takyasobola kusonyiibwa. Abula olwaleero buli eyennenya ng'olina ekikusumbuwa osonyiwibwa naye waliwo ekyenjawulo bwe bakusonyiye oyongeddeko ki era neera osigaddemu kyekimu. Kubanga nze nalabanga ekikuleetera okubeera nga ekibi kikuwangula bye binene ebintu by'ensi. Bw'oba ng'otambula olugendo lunene olw'obulokolero olugenda mu ggulu waliwo ebintu ebimu by'ogenda kwerekereza by'ogenda bwe baleka abalala babikole naye gwe tobikola. Waliwo ekyawandiikibwa kirimu engero Proverbs chapter 25 verse 28. Bw'oba okisomyeko kirungi naye gwe omu olina okwefaako obeere nga kubanga ekintu ekyo n'ogeza bw'oba okikola be bano abantu abamala emyaka mingi nga balokose batambula ne Mukama era nga nabo kye baagala naye nga tebakyuka. Osobola okubeera mu mbeera ennaku zonna zonna omukisa gwonna gw'olina mu nsi osobola okubeeramu nga weenenya nga woddayo. Kisobokera ddala. Twala eddaala nga we wakkiriza wekka nga teri akukase n'okkiriza n'olokoka n'ogamba nze ebirala byonna mbireese njagala kubeera omulokole era ntambule ne Mukama. Twala eddaala lyerimu ove mu kibi. Okay, kakati olina ekigambo ky'oyogeddeko ogambye tuli mu kisa. Kakati nina discussion gyenjagala tugendemu oba osobola ogyogerako ogituyambeko. Waliwo bemmanyi era amakyaki gemmanyi obuweereza bwemmanyi bo nga bubuulira ku kisa then waliwo obuweereza bwemmanyi nga bubuulira ku mateeka. Kati ekisa kikola ddi
amateeka gakola ddi kubanga amakanisa gemmanyi oba obwezi omu bwemmanyi bo bugamba tuli mu kisa gano amateeka aga Musa tegakyatukolako. What would you say about that? Awuliriza era ng'owuliriza ekibuuzo Sami kyabuuzizza. Njagala osomeko mu Romans chapter 6. Somako tandikira ku verse 1. Ogenda asobola okumanya lwaki tolina kufuula ekisa ng'ensonga n'okibeerako kubanga Mukama wa kisa era yakituwa naye ye mwennyini akikuwa. Osobola gwe obutakifunamu bw'oba tokyuse kubanga wadde agamba kisa era nga yakituwa. Tuleme kifuula olwekwa ekyekwaso. Tuleme kukola bibi olw'okuba tumanyi. Anti jjukira buli lunaku tuvaawo. Nze simanyi nenkya simanyi oba naabeerawo. Kati bw'ona ogamba nti ndi mu kiseera nakola kino ngende nenenye. Olunaku olumu lwe lunakugwirako nga tonaba kwenenya. Ogenda kulumwa nnyo. Ate omuntu nga wamanya amazima n'ogaana okutereera obeera n'obuzibu. Nkubuulire, salvation is a gift era kirungi nnyo naye kyabulabe kubanga lwaki salvation kyabulabe. Tolaba kati nga bwe nalokoka luli nali sibimanyi era nga sibiriiko nga nze ndi mu nsi nga ne byenkola oba oliawo simanyi nti oba bibi nze nga manyi omuntu bw'atyo bw'alina okubeera naye ke nalokoka Mukama we yansisinkana ne ndokoka nemanya kuba kati nze nina byemanyi nkimanyi nti tolina kubeera ng'otambuli disobedience, tolina kubeera mu disobedience naye nga nkimanyi nti olina kubeera mu obedience. Kati nze bwengaana nensigala mu disobedience ng'ate namanya nti okwagala Mukama kwe kumugondera nengeza nfa nja kulaba ennaku naye ekyo nkisazaamu si kyenjogedde ku bulamu bwange abula kibi nnyo. Obeera ojja kufuna obulumi bungi kubanga walina omukisa nga gw'osobola ogukozesa. Waliwo omu nga yeetanaba gufuna okiwulira naye gwe waguyina n'ogudiibuuda n'omanya naye era n'osigala n'otagukozesa okola gwe gy'oyagala. So si buli mulokole nti agenda mu ggulu. Si buli badde mulokole mmanyi woolokoka nga kiwedde. si buli mulokole osobola okulokoka kubanga bw'oba tonaba kulokoka obeera nga mwana obeera tolina kyomanyi. Kale nze ngamba omuntu atanaba kulokoka asingako n'oyo yalokoka ng'ate tanaba kutereeza makubo ge kubanga ye abeera amanyi kino Mukama akuteekerako ekisa ekimanya nti kino kyenina okukola. Naye ffe ng'abantu twewalize kyova olaba nakugambye wano mu kutandika nti sitaani ali ku mulimu ye amanyi omulimu gwe kuba singa tali kati bw'abanga ali ku mulimu njagala weebuuze sitaani akolera ani ye akifuniramu wa ng'ate akimanyi empeera ye. Naye ffe abantu abalina omukisa era ng'abeesiimye ennyo tubeera tumuyambako mu kutuukiriza emirimu gye. Tobeera ng'oyo omuntu omu ayambako sitaani kubanga gwe oli kwekolako obulabe. Bw'obeera ng'okola ekibi obeera muddu w'ekibi ate ffenna tukimanyi nti ekibi abeera sitaani mwennyini. Kati omuntu akola ekibi tosobola kubeera seefu. Tosobola kubeera seefu ng'okola ekibi kubanga obeera wansi w'obuweereza ng'ate empeera naawe okimanyi sitaani tagendayo mu ggulu taligendayo. Kati gwamukolera genda wa. Waliwo n'ekintu ekirala kino
sabawuliriza owulirize bw'oba okola ekibi obeera muddu wa sitaani era buli agondera sitaani abeera ajemedde Mukama. Kino nkizzeemu era abagondera sitaani babeera bakozi be, babeera baddu be. Nze nina ekintu ekimu kye nalaba nawulira ennaku. Tolaba nti eno ensi nnene, sigamba Uganda yokka, ensi nga wenjogedde. Mu nsi ey'omwoyo waliyo ensi naye ate yo esinga kweno ngazi nnyo, obugazi bwabo eri unlimited. Muliyo abantu ab'enjawulo, abazungu, abaddugavu, abampi, abawanvu ennyo, naye nga bonna bali mu eyo ensi. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.